moto kuna omucha ogamba yekiyama kumbi kiyama yafuuka kirala buli dakika eitawo teknolojia mu ggwanga Uganda nebweru eggwanga Uganda abeera akula nange kakati gwendemu olunaku olwaleero ate mulala nnyo ansanyusiza ebitagambika tusense okubanga tubasinkanye abalabi baffe abaso TV ebeera Unveiled Experience program kwe tubatuusiza embeera nga bweri mu ggwanga Uganda ebintu nga bwe bitambula mu ggwanga Uganda. Robert Mutebi nannyini field gemanya agange nga bulijjo tusinkanye nammwe abalabi baffe tubalage embeera eri saidi eno gye tuze olunaku olwaleero mu Lubigi we tuli ssaawa 0 bingi bye tugenda okubatuusaako naye nga ekinyusi ekisinga obukulu kye tugenda okutandika nakyo ddala baasasulwa oba tebaasasulwa bye bibuuzo bye tugenda okusooka okuddamu. Robert Mutebi nannyini field ngazeemu tuli wano mu Lubigi ebeera Unveiled Experience programu etambuza eggwanga lyonna nga tubalaga ekifa mu bitundu ebyenjawulo. Kinyana Mpinde ne Wendi wali oluguudo lwa Hoima Road era bwe nsinziira wano nengera ku poliisi kakati bwe mba nengera ku poliisi y'omu Lubigi wano we tuli ssaawa zino njagala obbakakasa nti ebimotoka byatuuse dda era byatikkudde dda bimotoka binnaabwe akitegeeza nti action packed movie eya part B ey'emboozi gye tubadde tubalaga obudde bwonna egenda kutandika eyo tetunaba kutuukayo era nga tetunnatuukayo atugenda kubanga tusooka tubalage embeera abaali mu kwesese guno ate gye balimu ntegeeza abo abaabulwa gye badda mbeera ki gye balimu naye nga tetunnatuuka ku ekyo taata Maaka agenda kubanga atuwa ku byafaayo eby'ekifo kino kubanga be bamu ku bazze batunuulira embeera mu kifo kino era gye tugenda okusooka okwogerako embeera okuva lwe yagitandika agibaddemu ensobi yali luddawa ensobi yali luddawa kyetugenda okusooka nakyo ensobi zaali luddawa bwe ziba nga zaakolebwa ani yali mu nsobi okutuuka okusengusa abantu abali bawangaalira wano obwedda bakwita taata Maaka naye amanya amatuufu ojja gatubuulira tuli ku Sooti TV abutereevu sooka otubuuzeeko mwasirye mutano bannaye nange nsanyusa obbasangamu eno embeera gye mutusanzeemu ey'ekinnyika goba ate embi gye tuyitamu kuba mu butuufu g'amazima kituluma ng'abatuuze kuba munaye ffe bamufuna mpola eno gye tuwangaalira era yewaffe naye tusanze obuzibu wano gavumenti ezeetumenya obutali addo okugamba nti kambaweeyo kino mufune gye mukolaki ebintu byononekeddwa amayumba abamu tubadde emirimu byonna bifudde biwedde tolina kyojjeemu naye ina ensobi gavumenti egiina nze kyemmanyi gavumenti erina ensobi naye n'abantu abatuguza muno balina ensobi naddala abaamu abakadde twalina bakyamaani bali abaasooka nga bayisaamu gana amasanze eva ku baana abapya be tulina kati kyamaani bali naye Mindi Esaala bwe mwajjanga noga nti ngenda kunguza oli akuleesa akuguze ng'asooka n'akubuuza tukkirireyo bwe mutuuka emmangalaga zirina kuba fuuti bimeka bibiri okuva ku kikondo ky'amasa kyaki kya nneme ekyokuddawa waggulu ebi bibiri nga takuguza wabula kutandika ku fuuti bibiri okudda waggulu nga bakola ki bakuguza naye twafuna bakyamaani abapya batulema okutegeera balinga basuubuzi akuguza pooti emirundi emeka nga mugirwanya abantu bameka basatu ate waguza nanema kutumenya kyeyamaani kuba kyeyamaani yatuterako omuki omukono tubatenterako omukono ngenda kugula ki kyeyamaani gonkakasa nti awo wansubuga wano wa Moses wano wa Ali oba okitegeera ne kyeyamaani batandika okutumenya batandika eri nassere luddawa kiri kyeyamaani yakola ki avaayo ate abatunda kyeyamaani tavaayo abantu batandika osula ku bitente natusula ku kyoto nga kyeyamaani takola ki tavaayo paka ne bamenye paka wa paka ku kkubo bwe tulabidde ne ku byobufuzi abajja ne bagamba nti lwaki mumenya abaki aba naye nga kino sikyalunako lutya lumu oba okitegeera so singa baali batwagala nga batandikira ennassire eri ewo okujja nga bajja batumenya we bantu bandi video n'ab'obufuzi ne bagamba nti baneemusooka olundeko okumenya abaki abantu kuba kiba
kitabuse nema yajjanga nesawamu obusaayi buki bumere nzijukira ojjukira bulungi nga batusaawamu obusaayi bumere era nga basaawa abayimirimu ki mu kitoogo nga fe abali eno tuli seefu tugamba bwe yatuuka nejja nesaako x x zibaddeawo wansi wonna nga tuzikola ki nga zimazeeko nga zimaze zasooka ne bateekako ezisooka ne bazzaako emirundi zange egi mu mwaka gumu olinga basi omuteekako x n'agisiiga langi neebula obukozi naawe wabaddemu n'ennyumba muno nebula kati nkubuulira bwe bajja olwaddako okujja bajja ne bayitaawo mwanyinaze abadde yagulaawo mwanyinaze maama liita yagulaawo yagula bbiri egi esatu okitegeera bwe bajja oteekako x bayita wano wansi eno tebateekayo ki x naye lumu nenzija ne mukyaliyako ne mugaa kiki naŋŋamba nemeyisaawo etaddeko ki x ku mayumba g'abaki g'abatuuze ab'ekyemmanga ne mugamba gw'oli seefu bwe ba tekutaddeko egenda kwekwagaza ki kitegeeza gw'oli mu ki mu ttaka lyo naye nkyankubye enkyuka okuddamu okumuyitako nga n'ennyumba eri ku ki ne neebuuza nema kwetaateeka x naye egimenya yagamba tebamugamba nako kuba tebamuteekako x bwe bateekako x kiwaddiru yaba alina okukola ki okuvaawo naye gw'omenya n'etaliko x awo nema nema yamenya amayumba agataliko x ago amayumba agataliko x nema yakakasa ago g'abantu bye yateekako x bye yali ekola ki bye yali yeetaaga era bali mufuutiza nema ezo zeekola ki zeegoba ekigimenyisa abantu nga abamu teyateekako x lwaki waliwo kye nawulidde oyogerako ensonga lwaki nkuleese nti olina ebyafaayo bingi nnyo waliwo kye mpulidde oyogerako ekisooka nti waliwo ku bantu abaasasulwa muno abantu bafuna sente amasanzi ago nga gayitamu kati bodda wano ngadde wa pasita bugembe eno mba jamada yalina nyini eyo wansi muwala wa jamada yengamba batuwa akasente okuyisaamu amaki amasannyalaze okiwulira naye ffe ne tulowooza nga bwe baalwawo ne bagamba nti amuli baddembe okulimyamu obumere naye temukola ki temuzimba okiwulira abantu ne bazimba wansi eno bwe bati okitegeera nga amasanzi ago megakola ki mwegayita kuba gayita mu bibanja by'abantu naye njagala omuntu omu nayogera naawe luli bweba ngamba batandika okulimiramu masanyazi naye nga tebakola ki kati balaba kyeyaki kiruddewo tebafaayo n'abagula ne bakola ki nga ne chairman gwe bagula akimanyi nti gwensayininga endagano gavumenti yatwalayo wansi eri oba okitegeera olwaleero tuli mu kubonaabona nga tubonaabona olw'aba chairman abamanyi nti abantu abamu baafuna ssente kuva mu gavumenti ne bagutunda emirundi emeka ebiri waliwo omwami gwe wayogeddeko ataaguzanga bantu bamuyitanga Kakobogo kyali kitya oyo omusajja yali chairman w'egganda kuba naffe yatuguzaako egganda eyo chairman oyo nga bw'otuuka nga muzze eggula ffe bweti yali property master b'emataka ebiseera ebyo 2013 awo bwewatyo wetusengera eyo bwete twagenda okutuukawo ne mukyala wange n'abantu abantu tuzze oggula naga nti fuuti bimeka 2 okuva ku bikondo byaki by'amasanzi ng'oyambuka tebaagalamu omuntu n'atya n'omu bwe mbalaabalamu fuuti 2 okuva ku kikondo ky'amasannyalaze atulaba kati ali ku Salt TV bw'oba balaba kamera n'ekikondo ekyo fuuti 2 zizingiramu kumpi bonna bye bamenye kisoboka bw'oba oli akuta olukoba lwe tumanya kumpi bonna bye bamenye tumanya era Kakobogo bwe yatuukanga ku gulawundi bw'ati n'atunula chairman teyalina ssente yali musente talina nnyo ssente naye nga wa mazima n'agamba era yayita boti n'amugamba ogenda kuguza abantu abo nti ye obaguza kuvaawa n'amulaga n'amugamba oli mutuufu bwete nga bakuguza poloti n'ekkubo akuguza okuva mujja bwe muti n'agamba nti ekkubo lyamwe eriiyo oba okitegeera era abantu abaagula ebiseera ebyo bwe twasengera amafuta gajja gookya abantu wano namuŋona nali eka ku shedi nga nnengera amafuta nga gookya abaki abantu naye kati badosa okuba erigana nga tosobola kulengera kiriwa bakyamani bwe twafuna abaddako twasanga obuzibu bunene basuubuzi amalekana babulooka oba okitegeera waliwo omusoke gwoyogeddeko ekyamusoke ekyali kitya omusoke oyo obaddawo kalinayi yaguziza abantu wano bonna yatunda ne wali waggulu mwami musoke oyo gwolaba era abadde akimanyi bulungi nti gano masannyalaze era akabira bwereere sente aziridde ez'abantu ye yaguza abantu ewalungi ye n'azimba kalina ate watalina gizimba kwagala kwe era kalina yejolaba yayise kalina yejolaba eri kuki ku ttaka naye akugamba nti gavumenti enkoze bubi okukola ki naye nga ate atunze olukalu n'ayingira eno
akasente kali akalya ye n'atalaafiya twasanga ku bantu bannaffe okitegeera ye yeetalaafiya era nze mulumwa naye ati si mulumwa kuba yaleka olukalwa ate neyekasuka wansi olwaki olw'ebyenfuna nga ye bwakikolaki bwakyagala naye mu kyonna ekisinza okunnuma kwe kumenya atali kekisi kyekyo ekyasinza okunnuma kyekyo ekisinza okunnuma amanya bampita Kalungi Geoffrey Kalungi tuyanziza nnyo tuyanzeege twagadde kumanya baasasulwa tebaasasulwa ako kaka history ako akalungi kuggwe agenda maaso n'okutulaba muwangaliddemu ekituufu kyeki ekituufu ejjinja lya Nema lyali awo bana abaawo baniba baawo bonna balimanya olyali naye oli mukyala we bamenyaawo Mama Rina nabo kenyini abanema bakiraba oluvannyuma nga abaana bamaze okumumenya ate kwolwo olunaku ndowooza babagaana okweyongerako kugimenya yasulawo enyumba nesulaku ekitundu ndowooza nabo abanema bwe bajja wano bajja kukitegeera ngu Mama Rina bamumenyedde mu nsobi n'abo balala gundi ne tica n'abo ng'abantu nga bana nga maze okuteekamu ekigundi ekigureda naye ng'abo booti baali bakumenya naye nga wano waliwo amayinja wegali awo baniba aliwo baliyo nga bakayanira awo ku kakontina awo bakomyeza kontina awo aliwo ejjinja lya Nema awo weeriri kati wanu bali safe kubanga bayitamu ne bamakinga ennyumba z'okumenya bwe bazimakinga ne baddamu ne bayisamu akazindaalo nga bagamba banaye mujje mulaba ba Nema na LC titubatataganya kati bwe abantu babeera n'ebizibu byabwe oluusi tibawulira akazindaalo oluusi tibabaawo naye bababuulira buli meeting ezikwata ku bintu nga bino tebazigendamu obulumu baziwulira naye bw'oba ogenda ngokuba wange sente naye bw'oba otagenda kumuwa sente oluusi tabifaako meeting zabaayo waliwo n'abazigendamu zabaayo meeting zabaayo ne babayita ne boogera nabo emirundi ng'esatu n'oluvannyuma nga basembayo bajja ne bawenaku 21 ne bazibawa 21 May bali babagambye May 21 mwe tugenda okumenya tweyanziza nnyo tweyanzeege tuli ku SOT TV abagenda maaso n'okutulaba awo ekitundu ekyo ekisoose tubadde tuwagala kumanya kituufu nga tuwagala kumanya babasasula oba babasasula abo abataka abakulu abaludde muno ekyo kibatugambye kyekyo so kati wobalamu meters 2 okuva ku bikondo by'amasajjalaze n'ebikondo by'abannaffe abannema n'oyambuka waggulu awo nze naawe awo sijja kubyaganyaawo birowoozo naye nga kitukulaga kyekyo kakati ekiri wano nkubulidde nkutegeezezaako nti ebimotoka ebikola omulimu nga guno gwe bakola wano byo byamaze dda okusonga Ssoogwe ali mu bitundu ebyennabweru olunaku olwaleero luyinza okuba nga lulwo nga bagenda naawe kubanga bakuyisaamu eggaali naye nga wano we tutuuse luno lwali lujja lw'abantu kuggwe atulaba era gaali maka g'abantu nga bwogenda mu maaso n'okulaba naye kakati ewaali olujja wali amaka matongo ge galiwo nga bwogenda mu maaso n'okulaba taata alika breakfast maama ndowooza afumba kyamisana abaana beebo famire yonna weeri baali balina ne taapu y'amasannyalaze nga ey'amazzi amazzi nga bagafunira waka nga bwogenda mu maaso n'okulaba buli kimu kyaliwo nga bw'okiraba naye kaakati obulamu bwe balimu bwe buno nga munnaffe atulaba ku SOT TV bw'olaba nkugaye luno lwali lujja era seetaapu ogiraba bulungi nnyo Pascalamu yamera dda era yakula dda naye kaakati eringa ennyumba kakati gye balina yeno gyogenda mu maaso n'okulaba jjukira kakati eggulo olunaku kuba yatonye simanyi kyabadde wano naye olaba embeera kakati gye balimu erudde eno tewoomezaako ddala nakabululu akuggwe atulaba ku Unveiled Experience tutandise ekitundu ekiddako nga tukulaga kakati embeera bannaffe bano gye bayitamu etali nungi n'akamu nga bw'ogiraba tata ali kasooliwe ali ku kagaati wamu n'akuugi mpola mpola
nga bw'alinda ekiddako nga mulabye n'embeera tulabye nayo ssebo omu 2 3 4 5 abaana be bali wano obasuza mu kagundi kano kamu wano mbanga wetusula nange ndi mwana nawe oli mwana ndi mwana wano ye taata waffe nze namukola essebo ku myaka gyo oli mwana essebo ndi mwana babasuzaawo nga abaana tusula mu bbanga wano essebo temutya bisolo tunabiryaki nga eri balirano we bali batukuuma essebo kale tugenda kubanga tubatambuza ng'enkola yaffe bwebeera stretch eno yonna nga bweri kakati tukulage ebifo ebyenjawulo settlement kakati abantu kwe bazitadde akugwe eyekumira ku Sort TV tuli ku Anniversary Experience tuli ku Anniversary Experience akadde kalabika nga ate tulina tujja kutuuka twagala kulaga ate ekiri erudde eno naye nga ekiriwo akugwe atulaba kyekyo nga bwogenda maaso n'okukiraba abataka batugambye nti zaalina kubeera mita 2 okuva ku bikondo bya nnema oba ebikondo by'amasannyalaze ate nga abantu bonna abaali wansi w'ebyo bagenda maaso n'okubanga baliyirirwa ekituufu kyekyo nga bw'okiwulidde naye omululu gw'aba chairman ate oba basentebe mu biseera ebyo n'ebiseera bino n'okusingira ddala mu biseera bino ate gwe gwaleeta n'abantu okutuusa okubateerangako sitampu ne babaguza ebifo ebyo bitali iyo ki ekiri wano okugwe atulaba ekiri wano kitugenda maaso n'okubanga tukikutuusaako nkugambye tugenda kutambula stretch yonna kakati tukulaga ekiri wano Anniversary Experience program kwe tuli akugwe yeekuumira ku Sort TV kyetukulaga kakati ye stretch endala yoyinza okuba nga wadde tunafuna ate mukisa kugirabako empanvu ennyo era ogenda kubanga ogiraba paka etunatuuka mu batuuze erudda luli embeera yeeno tuli mu Anniversary Experience tuyitewa nendooza tujja kuyita wano kugwe atulaba wano wewali esaidi wali wewali kalina era musoke gwe muwulidde gwe bagamba nti yatunda ku lukalu kwonna yenadda mu mazzi era kikwekweto bwe kyazze kyagenze maaso n'okubanga ate kimulyawo kyagenze maaso n'okubanga kimulyawo naye kakati tukulaga kati agwabalabalamu ng'olaba ekifaananyi laba obuwanvu distance eri wakati w'ebikondo ebyo batugambye eby'amasannyalaze ate na wano we baamenya ekiriwo n'ekyaliwo kyekyo kuggwe atulaba tuli ku Anniversary Experience tukulaga embeera kakati be baasengula eno gye balimu kumwe atulaba abamu kakati olaba we bassa obubudamu bwabwe nga bwolaba bano basula awo ne famire zaabwe nga mugenda maaso n'okulaba tuli mu Anniversary Experience kakati tukulaga stretch ekyasinze obuwanvu mu kumenyebwa kw'ebizimbe mu byafaayo by'eggwanga Uganda yeeno naye nga nkutegeeza nti ebimotoka bisimbudde so gwali eyo nga bakuyisaamu eggaali manya nti ate eggaali eyinza okuba nga ejja akati wano woolaba ezimu families kakati wezisula ezikyabuliddwako wezidda nga mumugenda mu maaso n'okulaba abalabi baffe aba Sort TV families ezimu zezino nga bemuziraba zo kati wano wezatadde obubuddamu nga webalinda ekiddako nga bwe tubalaga saawa zino tuli mu Anniversary Experience ekiriwo kyekino kyetukulaga kyekyo kuggwe wano wetuli wansi w'ekifo ekimanyiddwa nga bampu amanyi ku luguudo olugenda Uganda mu bamunigibaawo wetuli saawa zino akuggwe atulaba tuli mu Anniversary Experience maama nzigwe kambuuzeeko embeera mbi nnyo batumenyedde amayumba tusula bweru tetulina kyakulya ensiri zituluma tunywa mazzi ga myala
abaana tebalina ngoye zonna batusanga ne babimenyeramu tuli bubi nga bwe mutulaba era bwe tutudde wano ku mwala bwe tusula tetulina kyakulya era buli ayina ekyokulya tuwe tetulina kiddako bannange abaana bali bwereere engoye zonna bazizingazinga dda amabaati baagamenya tetulina we tudda tetulina tubunda bubunzibunzi mu ggwanga lyaffe tetulina wadde kyetulya bakama baffe tebalina kyebalya maama bw'ayogera bw'atyo obuvunaanyizibwa obusinga bubeera ku taata pulaani bbi eri etya nze ssebo amannya agange nze Musoke Kigozi mulwadde wa sukaali ne puleesa bwe yampadde akatenti eyo ow'emakindye yeyagampadde ow'effumbe nange nze Kigozi naye mbadde nsula omwo kati awo ngabiddewo omwannyinaze yasulawo wano wa mutabani wange ate alina mukamwana n'abaana ngenda kulaga kifaananyi kya mwannyinaze wasula kakati munnange awo mbadde ne kalina esinga ebyo ebisansa ya myaliro 3 gwe Musoke gwe mpulidde yesse Musoke Kigozi naye namala kusaba ku tawuni kanso ne baŋŋamba nzikiriza okuzimba kalina era namwe mukimanyidde ddala bansiikiriza wa mukimanyidde ddala nti kalina tebagizimba oli muntu yali muli mwannyinaffe sooka weebikkeko oli mwana wa buwala entaana tumanyi baziikamu bantu naye naawe egyoli nti wabugumanyo olabye n'embeera ndabirayo amanya nze namwima prosi mbadde embeera oyo abadde landiroodi wange abadde landiroodi wange okumala akabanga naye yamala nanguzaawo yamala nanguzaawo bwe yanguza nenteekawo ennyumba ebadde ya rooms 2 mbadde nkozesa nga sitoowa nterekamu muceere mbadde nterekamu muceere bwe bajja okumenya bamenya emmali yange nga mweri nga te sente nazijja mu banka emmanja obukadde 3 nabujja mu Pride Microfinance nga nina okuzzaayo $2,558 buli mwezi buli nga 23 nina okuba nga nzitwalayo naye kati bamenye yali nabasingiraawo n'amaka amalala n'endagaano endala eri kakiri ebusujja kati kitegeeza mba nga sisobodde sasula sente zaabwe balina okutwala wali nawe ate wayinza obutabamala bayinza omaliriza nga bansibye naye siina kyenzizaako sawa zino nsula wano bwe mba nga nsula wano ngenda sobola ntyo sasula sente ezo kisabire ababe oyinza bakulaba kyensonga lwaki tuleeta puroguramu nga zino wano mbadde nsaba obuyambi kubanga sente ezo siina ngeri gye ngenda zisasula tweyanziza nnyo tweyanzeeke kuggwe agenda maaso n'okutulaba tuli mu Anniversary Experience kuggwe atulaba osula ne muka mwana awo navuddewo nempawo manyaze kati oyo mukama ne manyaze yaswa eyange yiino gwe Musoke gwe batugambye alina kalina ebadde esinga n'ebyo ebisagazi waggulu ng'eyisiza ddala era bagijjawo ate oyo gwoyogedde naye ennyumba yiyeeno batugambye nti watunda ku lukalu n'odda ku mazzi natunda ku lukalu naye sinza kudda ku mazzi ng'omuntu omusiru wano nagulawo obuguzi ku mwami kapiteeni George Sempebwa gwe mwalabye yazze n'emmundu n'agamba agenda kufa era ng'alina omwana gimukwatira mu myaka 18 naye nayewuunyiza teyafulumiza wadde essasi n'erimu naye eddala erya kapiteeni kubanga nze lumu nze nagamba oyo George Sempebwa nze nkoze mu magye okuva mu buvuka bwange paka mu bukadde naye lumu bwe batakayira najja neŋŋambako mukoddomi wange oyo naye nga intelligence mu magye George Sempebwa abadde tayambala uniform ne mugamba kayira bamusse neŋŋamba shanga nze ntwala lubiri ne mugamba toddamu kunoonyereza wa ebyo tetubigendamu tudde ku kino ensi yonna wano yajjawo 1953
nena yewunza nti yawunze yagambye amazeewo emyaka 4 omuntu ajja mu 15 azisa okuba nga alina myaka 4 lwaki abantu bagamba nti watunda eri yonna n'ogyeno kino ekibanja kyali kyaffe okuva wali wolengera kalina eri we wali ewa kitange naye twali abaana 9 tusigaddewo abaana 4 omulenzi omu abawala 3 bwe bajja eyange badde yamyalire 3 eri yamyalire 2 naye nga yamaduuka bizinesi akedize empya iwe twatunda bone ayagula nazimbawo ki kalina naye balooza abaana abawala nga bamaze okulaba nga nze nsigaddewo ng'omulenzi bakera ku makyala bagatugabane ne bagamba tutundewo naliganyi ntya nga nsigadde omu omulenzi ne tutunda nenzikiriza kubanga kino kyonna kibanja kyaffe nenzija nenzimba wano amaka gaali awo wano nguzeewo obuguzi nenzimbawo ku George Sempeebwa kapiteeni nenteekawo n'ennyumba era ejja okunyamba kumpa ssente ey'amaduuka ey'emizigo egy'abapangisa ennungi enno era ne bwebifaala mbiri na buli kimu nze ebujagaali amasannyalaze awo twawuliza emyaka 18 nze omu ku bakaawonawo abaawonawo n'abasika be baaleka abaafa nabo baamala ne bafa nga tebafunye ssente zaawo tujja kudda katugendeko ku balala tuli ku Anniversary Experience kugwa agenda maaso n'okutulaba ekiri wano kye tukutuusaako yoyo musoke gwe muwulidde nga tutandika programu nga bamwogerako akadde ebiseera ebisinga ke katulira empinga naye kugwe atulaba kaakati tukulaga embeera gye balimu wano tulina bye twagala okutuukako wali nga kubanga etugwako embeera nga bweri wano ku stretch zoyinza okugamba esinga obuwanvu mu bantu ate bebagenze maaso n'okumenya tuyiri ku mulamwa ogw'embeera kaakati abantu gye bawangaliramu wano twatandikidde ku ebyafaayo nga batugamba kituufu basi kituufu basasulwa bate basasulwa kaakati tukyuse tukulaga embeera abali erudde eno gye balimu ssaawa zino kuggwe agenda maaso n'okubanga olaba Assault ETV musoke bamwogeddeko nnyo buli lwenzija eno bamwogerako ensi egenda maaso n'okumunenya bagamba yali mugaggafugge yatunda n'atunda n'amaka ge wali waggulu ku bampu ku kkubo agali ku kkubo mbu n'agatunda ate n'agenda maaso n'okubanga ate ye yasalawo settlement kugizza ku mazzi Anniversary Experience ye programu kwe tuli embeera abawangalira wano gye balimu gye tugenda maaso n'okukulaga kugwe agenda maaso n'okutulaba tuli ku Anniversary Experience ekiriwo kyekino nga bw'okiraba wano we tuli ojja tuwamu ka space embeera yeeyo eri wano gano gonna gaali mayumba kugwa agenda maaso n'okutulaba gano gonna gaali mayumba era gano gonna gaali maka g'abantu ne meters 2 ze batugambye bw'ozibala simanyi ate kikyosigazawo wadde nga ebyo sijja kugendayo naye ekiriwo kaakati kyekino nga bwe tukikulaga ku Anniversary Experience olunaku olwaleero eri emanga ebimotoka bisimbudde kugwe atulaba kaakati byebiriwo embeera yeeriwo kaakati wano abakuŋŋaanya ku mataffaali ebiyinjayinja n'ebyekuusa ku ebyo kaakati be basinga okubeera muno nga tugenda maaso n'okubalaga neera ng'ekiri muno kyekyo kyetugenda maaso n'okubanga atukulaga agwe wenna ali ku Anniversary Experience ey'olunaku olwaleero embeera nga bweri wano naffe bwe tugenda maaso n'okubanga atugikulaga gwe wenna eyeekuumidde ku TV eno kibangirizi obwaguuga n'ekifo bwe kiti bwe kifaanana ku ggwe atulaba enseenenya ba chairpersons ab'ebitundu omuli ate ekifo kino nti baakola ensobi nnene omuluvu gwali mungi nnyo era be baaleetera abantu bano okufuna obuzibu buno nga bwe tugenze maaso n'okuwulira nga bagenda maaso n'okwogera bannaffe be tufunye abooli awo nabo abaaliko mu kitundu kino era nga bamanyi ebyafaayo ebiwerako
embeera yeeyo akogwe atulaba obulamu bwe bayitamu ffe bwe tukutuusaako kaakati abaasigalawo era ekiriwo akyekyo nga bwe tugenda mu maaso n'okubanga tukikulaga saawa zino abamu kati ate amakanda bagatadde awo nga tugenda mu maaso n'okubalaga era amaka bagatadde wano wennyene abalaba So TV social media platforms ez'enjawulo n'ebyekuusa ku ebyo waliwo akafaananyi kenjagala okubanga mbalagako assaawa zino nganyako kasibuka ku So TV okusaasaanira emikutu emirala gyonna mugenda kubanga mulaba maama oyo ku kafaananyi ako kakati bwe munaaba mumulabye oyo gwe ngenda okusooka okubuuzaako ndowooza ye maama ono mwemba seerabidde gano maka kaakati g'abantu gemugenda maaso n'okulaba abatulaba ssaawa zino naye nga kyembategeezezzaako nti njagala okukomyawo memories zammwe ku lunaku lwe nali wano awo vidiyo ze twakwata waliwo ate n'ebifaananyi bye twakwata omukyala gwe twabalaga eyali asigazza enkoko emu yokka mu maka ge yono kaakati gwe tuli naye essaawa zino tujja kunyumyakoko naye eddakiika emu bbiri tulabe ki ekiddako sewo osulawo maama tusanyusa okuba nga tukusinkanye kalise oli otya bannange ndi bubi kubanga na wano wendi manyi nti bagenda kujja bakayumba okatuke bampadde bakajjawo kuba ttaka lya nnema bagambye ettaka lya nnema kati nabeerawa ndi bubi bannange ndi bubi ku ttaka lya nnema simanyi gye ndaga nze kati twagala okumanyakoko katono ddira owajja mu kifo kino era obadde omazeemu bbanga ki? Nze ndi mu myaka 4 taata ndi myaka 4 naye okuzimba awo twazimba mu 93 oba 92 kutwalwawo okuzimba kati ebbanga eryo mwali mukolerawo ki? Bangawo twali nga tulongoosa waliwo emmwanyi n'obumwanyi nabwo era twamala ekiseera nekituuka ne tuzitemawo n'emiti ne tugitemawo. Abatulaba ku So TV mbagambye nti ngenda kubalagako ku kifaananyi kya maama ono. Twafuna ebifaananyi bye nga atunuulidde ennyumba ye nga bagimenya naye nga mu nnyumba ye asigazizzaamu ekintu eki yali asigazizzaamu nkoko yokka yali epaapala nenjijja ku muntu ate nga buli kyebakwatako batwala butwazi buli kyebakwatangako nga batwala kati oli ne mugamba eyo nkoko yange egimpe nensigala nga ngikutte mu ngalo bwenti nga ntunula kuba nali sikyalina kyakkola. Olina abaana bameka? Nina abaana abakulu abaliwo 3 n'abazzukulu naye abalala baafa. Abazzukulu bali 6. Abaana babeeza wakati? Abaana nabasulizeeyo kuba empewo ebadde enfuuwa nnyo nga nsulwangwako kati jjo waliwo mwami ow'ekisa yaleese etenti eno n'agimpa onalebe era mwebaza nnyo natuleetera n'obuwunga natuleetera n'eddagala era eddagala liri awo. N'oli omwana emmanju waffe naye yalwadde era babbi ye teyafunye era gwe muwaddeko n'amirako. Bakulaga wano nga bw'olaba oyo si yeggo wano? Wali otunuulira ennyumba yo ngitunuulira ng'egenda n'enkoko yange nenkwata ekifaananyi ekyo awo obwongo bwali bugamba obwongo nali sitegeera sijja kulimba wabula nga ntunula nga ninganga omwana oba omuntu oba zirise ngadda mpolampola engulu bwe ndowooza kuba sizirikangako simanyi naye nga nali mu mbeera gye sitegeera kuba nali nkomye obulamu bwange bwonna bwali awo. Ennyumba bulamu bwange nali mbutegekedde awo. Obulamu bwange bwonna
nenzimba amayumba nengenda mu bulaka nenewola sente kati babadde bakampa obukadde busatu gana akatambuzaako emyezi 2 kati simanyi ezisigadde bwe ngenda zikola kuba kapita abadde omwo nga bwenzijjamu bwenzanyisa mu bulaka bwenzimba bwenzizaayo bwentyo kati ngenda kukola ki kati nabuno obuntu obuli wano bwe bampadde simanyi kubanga lino ettaka nalyo lirabika lya nnema era bajja kubutwala bajja kutujjawo essaawa yonna kati simanyi bazze gula ne batukuba tiyagasi nga waliwo abatuleetedde ku buyambi ne batukuba tiyagasi kati bannange simanyi kigenda mu maaso simanyi mwami Museveni kigenda mu maaso simanyi mwami Museveni kyatulowooleza simanyi kyetwakola omuntu okuzimba obuzimbi ku ttaka ate nga twasengawo nga sinema yali sinema lwali lukalu era ebintu ebyalimu twagendanga tusaawa bisaawe tusobole okuzimbawo ennyumba bwe nkulaba ondabikiranga obulamu bw'ekyalo yabuvaamu emyaka mingi emabega era mbadde nabuviiramu ddala ne kakati ate mbuyingiddemu ng'ate omutwe bagusulise ne wansi munaakani mu ttaka sikyatambuza bigere wabula ntambuza mutwe guli wansi mu ttaka gye baagutadde olwosibukawo nze nsibuka ewaffe Kyaggwe Kyaggwe eyo ettaka eryaliyo terikyaliyo kuba bakitaffe baligira bakitaffe baafa kati abaasigalawo ne bazaala abaana baabwe kati ettaka eryo lyasigala mu baana bali ate nze ndi mwana muwala enkoko gye wanunula eriwo enkoko nagisuliza n'abaana abazzukulu be mbadde nabo nafunye omuzira ne mugamba gerombererako n'abaana bano ngasobola kubeera nabo tofuna birooto bya ntiisa ng'oyita mu kifo wali obeera ng'olaba kati matongo ate bwe mbifuna nensanga omuntu atinkudde ekintu oba ajjeeyo kisefulya ne mugamba esefulya yange nga nvuma bino bintu bano tewakyali wamu wano wannema ekyo yensonga gyensanze banvuma nabala bagala kunkuba bukubi twawuliddeko nti waliwo n'abasajja abaagala obbakozesa ndiwuliddewo nti waliwo abasajja abaagala obbakwata ekiro abantu babeeramu awo nga batambula nabadde nze nina omwana omulenzi aninaanye gwensula naye oluusi mutabani wange ajja n'asulawo ekyo simanyi oyo saamutegedde nabiwuliddeko anti wali wanene kati weweesonseka ze nesonseka mu matafaali n'ekitundubaali kati ebidiridde ebimu sibitegeera neiba wange wuuyo tuli mu anniversary experience ekugwe atulaba bano baana bo baana bamulekwa babadde manju wange kati nga nze bwendi wano bo ne babeera wali kati ate ono omukyala ye waawano bw'ati kati oli omwami eyatuguza ye yali agenda kukulaakulanyaawo mu ngeri y'endala naye obuyumba bwe sitale ye ekadde eyedde yalina buloka za 99 ezo babimenye bajjewo babujulizo babakole kiki situbanyi tweyanziza tujja kuddira tuli mu anniversary experience kugwe agenda maaso n'okutulaba natambuddeko ko naawe bwe mba siirabidde sijja kubuuza nti oli otya kubanga ansa yeemu naye nga kyekiddako ekyamazima kujjako Katonda w'omugulu yekka akwate kwabo bekwatibwako balabe embeera gye tuyitamu batutaase kubanga we tuli saawa zino twetaaga obuyambi bw'amaanyi lwa nsonga ebyaffe bye tubadde tulina byonna byaweddewo kujjako nti obulamu bwo bukyaliwo naye tusaba obwami kubaawo tusaba buyambi bekikwatako emikwano gavumenti nkimanyi nti mazima etumanyi naye simanyi kusaawa eno envanyuma lwaki etwegaanye naye yandibadde ebeera n'ekisa naye manya nti bano bantu wabeerawo abantu era baluddewo
tebandibadde nga batusindika bwe batyo, bandibadde bajja mu buntu ne batugamba tibannange wano tugenda kukozesako ekino na kino, tulinawo pulogulaamu bwe bati, naye tubadde tusaba wakiri tukatubateekeko awantu walala oba tukatubagulira awantu walala oba katukuweemu akasente naawe ogende bulungi obeerewo. naye saawa zino batusindise, abaana basoma, tuli mu malooni, abamu kuffe emirimu gya stoppinga kuva mu covid bwe yatandika, emirimu gyakyankalana. nkati nganze mbadde ntipendinga waka owensula we wali n'amayumba g'abapangisa, abaana bwe bajja ku school fees, naye ku saawa yakakati tetulina ekiddako, bikyatulemye kujjako nga abakulembeze baffe mwami pulezidenti aveeyo akwatibwe ekisaba nange, aveeyo batuddiremu balabe ddala bano bantu babaddewo bbanga ki, tulinawo abantu nga batuguza. nze niwo myaka 25 bye mbaddewo. ono ani gwoli naye muno? omukadde bamukyala Sempeebwa Nalongo, era abo bajja mu 5 okitegeera, era bwe badde basembayo n'abasemba okitegeera. oyo mukadde namusangawo, bano abaana baali manji waabwe, maama waabwe nawe yafa, be badde bamanji wange okitegeera. naye kati bye mba ngamba nti nze mazeewo emyaka 25, kati mukyala Sempeebwa amazeewo bbanga ki, ayajja mu 5 eyo. abaatuguza buzzukulu ba Muligi, abaana ba Muligi be babadde ku meyini wenyini, nabo bamenyeewo be batuguza, bo bajja bifo bano Basempeebwa, bamwami Sempeebwa okitegeera. kati ekifaananyi kye tulina wano wantu wona bamaama bano baalimangawo emmere okitegeera, emwanyi, matooke, lumonde. nze we nagirawo ddala nga wansi wali nga waliwo balundirawo n'enkoko nga wansi awo nga tewali buzibu bwonna. naye obuzibu obulala buliwo abantu balina kumanya nti ganaye anaagana amazzi gagende nga olusi galumba, babulokinga emyala olanga bakola nozani bypass, basindika amazzi, emidumu gyonna gajjajjayo ne waffe okitegeera. kati mukube nange emidumu gyonna gitunudde eno waffe, kyovolama n'essubi lyonna lirina kubanga ly'olutobazi lirabika. tewaliwo abadde alongoosa omwala, mulimu obucupa, mulimu obiveera, everything, ebidomola. so tewabaddewo omuntu asobola kujja ne balongoosa emyala egyo nga bwe gisaanidde kulongoosebwa. obviously amazzi gabalina gasobola kulumba, naye wetubadde wabadde wakulu weewaawo omuntu ayinza kusika ekifaananyi ky'olutobazi, naye olutobazi lubadde wala naffe, n'ate nalwo okujja si lwa nsonga ndala. emyala badde tebakyagirongoosa, omwalo omunene gwe bayita Lubigi oyo badde tebakyagulongoosa. tweyanziza nnyo, tweyanzige. tuli butereevu ku Sort TV, ebeera Unveiled Experience, programu ey'ensonga. laba maama bwava mu nnyumba wano mu butuufu kikuwasa ennaku kuggwa agenda maaso n'okulaba kakati Sort TV, kikuwasa ennaku yabadde n'amaka ge, naye kakati ekiriwo kyekyo nga bwogenda maaso n'okukiraba, wadde omufaliso, wadde essuuka, wadde bed cover, kati amaka geego kati gaali mu ssaawa zino, era mwogenda maaso n'okubanga olaba mwali. simanyi oba omuzzukulu akutte ekifaananyi kya nnyumba nga bwe yali efaanana, awo nze naawe eno kalina eyabadde wali gye bamenyeddemu ebintu byonna. ekanabe tunoze eri kamera bweti yadi webadde efaanana, era n'ebitundibwamu byebyo nga bwe bibadde, obugaali, generators. kati eno kalina gy'olengera eno emabega eno kalina eno agiraba nga bagimenya. eyo yebaddemu ebintu nga mwe tubitereka, nga bwe tujjamu bwe tuleeta mu konteyina eno eri wano. kati kalina eno ebadde esinga kutereka bintu bye tutannaba kusumulula, ebintu ebikyali sirudi. nalaba obugaali obumu bwabwe bwagiriramu, temwalemererwa obujjamu. obugaali bwali munda. nze we natuukira ekizimbe kyali kifaanana bwe kiti, natuuka ku makya ssaawa 2 nga batandise bakiggyeko eddirisa n'enzigi. ne mbagamba ebintu bikyaliyo munda, bampeeyo eddakiika 3 ebintu mbiggyemu. ne bagaana, ne baŋŋamba obulamu n'ebintu osinga kwagala ki. omukyala oluvannyuma yaŋŋamba nkuwadde eddakiika 5 okugyamu ebintu, naye eddakiika 5 ze yali ampadde zaali tezisobola kugyamu bintu. era nayambibwako abavubuka abaaliwo n'abakozi ne tujjayo ebintu ebimu, naye ebintu ebimu ebyasigalamu
paka ne kakati abantu bakyabisima bakyabijjamu naye negayirira omukyala ne mwegaya ne mugatuwa omukisa gwa ddakiika 3 tujjemu ebintu brother wange taliiwo nze nzize mwannyina omukyala ng'agaana bugaanyi oyo mwami yali ayambadde uniform eya black ng'eriko amayinja 4 nenfukamira naŋŋamba tonfukamirira kunkuba bisiraani tonkabirira ne mugamba bintu bye neegayirira ebintu tubijjemu nannyini byo taliiwo katujjemu ebintu n'agaana so bwe tutyo bwe tuli ali waka brother wange mulwadde ekyambadde Ismail yekyambadde Ismail eno ye kadi ye ey'obusuulu eyamuweebwa Buganda Land Board bwetyo bwerabika. Tulina essuubi nti bannaffe abali mu buyinza gavumenti kyetumanyi maaso eyo ejja kuvaayo ebeereko kyekolera ku bantu bano eryo essuubi tulirina era tulinze bulinzi ekiseera kinaatuuka ddi ku ggwe atulaba akadde kalinga akatuliridde empinga akumwe abatulaba dakiika ne bwenaabeereemu 2 bano abantu gwe batwala ya okusookera ddala nebaza aba Solo TV okujja ku ground muzulu kana kambaata ekituufu zinyo lirina wekka mu nsi esebo nze Serunkuuma John Bosco kana kambaata original saiso kusinga 0C5 kansala Kikiro omuka guno ogwa Westward West 2A gye bamenyeemu amayumba mweri yadde abasinga bagiyita Lubigi mu byafaayo gwe mwala guli guyo oguyitwala amazzi bwe guti lwakuba nti ate abakyalina bwe bajja ogukola amazzi ate ne bagakyusa ne bagujja ku mwala gwa Lubigi ate ne bagaleeta eno mu West 2A abatuuze nno kwe basinzira okulowooza nti tewabaddewo bwenkanya mu mbeera eyo yonna tuli wano eno tugezaako okuŋŋaanya ba victim okutondawo obumu mu bo basobole okwekubira omulango ogwawamu nga teguliimu nti ate ono kati yeerwanyeko yinga ye n'oli yeerwanyeko nga ye era wakati mu kunoonya obwenkanya tusaba tuwanjagira gavumenti ku lw'abatuuze baffe bano kuba olumu tujja ne tusula nabo wano naye abasula bubi embeera eno omuntu yakeera n'azimba akayumba ke si gye yandisaanye okubeeramu so tusaba gavumenti ekole kyonna kyesobola erowooze ku bannayuganda bano ffenno tulowooza nti basobola n'okuyisaayo ka budget mu parliament ne bagula ettaka nga kuyima roodi ne babawayo wakiri 5/10 ate mu kanso gy'otuula kanso eyo terina buyinza obwo kanso ekola local policies ensonga eno eri national erimu nema kitegeeza nti parliament esobola okuyisa resolution esobola okuyamba oba ey'omugaso ennyo eri abantu bano eno bawangalidde nnyo ku ttaka lino abamu balina empapula za myaka gya 5, 6, 7 kitegeeza nti omuntu bw'atyo nga n'abamu bayambako muzeeyi mu lutalo lwe olw'okulwana kitegeeza ba mugaso nnyo eri eggwanga kubanga olutalo olubaddala nga lwali lwakununula ggwanga kitegeeza abantu bano boolina obba konsidali ng'omukadde abadde mu tenti eyo simanyi oba abalaze omukono gwe naye agamba nti ebyo ebisago yabifunira mu biseera bya lutalo mwalaba omuzeeyi yamubuuza ndagewa kubanga wajja nze wendi ndagewa Gilbert Bukenya yajjina bweru wali eri omuwabuzi wa president ku butonde n'agamba abantu b'ennabweru nga n'abamu abeeno babayise teri wagenda bakwatako ngenda kwogera ne president bw'ensonga zino tukole ki tuzigonjole nga waliwo RDC mukyala Mbabazi Justin n'abalala so tusaba gavumenti taking action eyamba abantu bano okubaliyirira ekyo bwe kibanga kiri awo nga betunoonya obwenkanya tukubiriza abo bonna abalina obusobozi okujja okutuyambako kubanga abantu bano betaaga weema ez'okwebakamu betaaga ebyokulya n'obujjanjabi n'obuyambi bwonna tubwaniriza wano otuuka Nansana ku bump nosikirire no wansi ewali ba victims nyanza nnyo nze Serunkuuma John Bosco kana kambaata kansala Kikiro omuluka guno kana kambaata nange kulisaayo nnyo mu University of Understanding gye wamala akaseera akatali kagere weebale nnyo weebalire ddala okuddira mu maanyi nga ge waddiramu era mbiwulira byokola erudde eno bwe katali girya tuffe tukimanya abawangalire Nansana nti eribiika amasumba ebirala sijja byogera kankomaawo siri wa byabufuzi anniversary experience yonnako olwawo tetugenda kubanga tusukkaawo Yasini Kikoyo mwana mulenzi Isaac kyagambiddwa Sekyanzi nange Robert Mutebi twatambudde olunaku olwaleero tujja kusinkana Isaac toseka tujja kusinkana olunaku olw'enkya tubagaliza kusiba bulungi tukyali mu bantu bano mubeere bulungi mweraba.